abasoma ne Ibrahim bwayise tulina bwe tumulaba naye ateteebereza omusaayi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. So nja kusaba Hajjat Kulthum, be strong and brave enough. Ojje otuuse salamu yo era message ebenge etuukira abantu. As we go on, Sebunya Sheik ambassador. Ambassador in order to put in ambassadors who are now Guanga. Like Luli Guru, and by this mind to Navera Nai, ne Allah Chukubari to see me and yourself. But I do that needful, Munko be the common man. When all principle observed about 20 years was Saga missing up. Nayenga Sinava for Gera Bigambo Biange, but then some man you did Baganda Bange. Abamutabali wano bali basobodde okujja balabali kwedwa gwanga naye nga muzeeyi kyekyo okuzaala abaana b'obuwala yakikwasa amaanyi kuzatandikira eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya bampita Hajjat Nattabi kweyongerako era Badru omwami gwe nakumbirwa kati nga ndi muto wa Hajjat Kulthum nga nze muddako naye ntwala okusiima eri bonna abalina kye batukoledde bonna Allah abaggezeewo naye nti omulanga gwange guli gumu tebannaaye te Ibrahim Sebunya abadde mwana muto ayinza okuba alina amabanja tunyeyo ku bantuukirira abakyeni nsaba oba alina yenna amubanja antuukirire nja kugamaliriza insha Allah. Enamba yange y'essimu eri 0704 1550 78 Samoli. Yamabanja kufa. Assalamu alaikum warahmatullahi era nebaza buli omu azze wamu nakukiikirira yenna akuwadde kyakuwa aliramuliza agamuddizeewo. Assalamu alaikum warahmatullahi Thank you very much to everyone who has offered anything to us. We really appreciate and we are humbled. Kalimba mnamusanyiwa bana badigito bali besembayo okuzaala naye ratazze
Nga banyanjudde amanya gange nze Dr. Hajjat Kulthum Nabunya nga Ibrahim Bomugenzi mwannyinaffe omubwati gwe tubadde tuwangaala naye. Ibra mwami waffe we yamuzaala twali basanyufu nnyo kubanga twali tetubeerangako na mwana mulenzi. Kati nzijukira twalinga bato nga tumwambaza ebiteeteeyi ate yalinga atufaanana era balabye ebifaananyi bya Ibrahimu oba bamujjukira era bw'otutuuza awo olaba nga tewali njawulo. Kati lumu waliwo omukwano gwa mami bamuyitanga Antaret najja waka ne tumubuuza ffenna nabuuza mami naye Fatuma nawulira bagamba mbu olina omwana omulenzi naye omwana w'omulenzi nga simulaba oba wali onnimba. Namugamba ati bano bamwambaza ebiteeteeyi. Ibrahim jangu amuddemu obuuze maama wo. Kati Ibra najja n'abuuza. Kati okugolwa mami n'atugamba tetuddamu okumwambaza ebiteeteeyi. Nabeera ng'ayambalanga essaati ze n'empale naye tetubeerwa titwazikwekanga ne tumwambazanga ebiteeteeyi nga muto naye naffe nga tetumanyi. Kati twakula naye nga tubondinze nnyo nga ye yakola emirimu gy'ebweru gyonna dadi bw'atuma ku maduuka genda oleeta amazzi ku taapu walingawo kataapu awo ogenda ku kaduuka kawali nga ffe abaana abawala twakuliranga munda mu nnyumba munda mu inside. Banzijukira Sheik yali agenda okumpasa alina sisita we gwe yagamba nti ngenda kukwasa muwala wa Isma. Nze ne Omugenzi Sheik muzata tuli ba neighbors ne balamu bange bali tebandabangako. Bamubuuza nti Isma alina abaana ng'abaana be tetubamanyi. Nabagamba alina omuwala namusanzeyo kayimpe Muslim naye nga Ibra gwe balinga bamanyi kuba gwe batubanga ebweru ffe ate ffe abaana abawala yali atukumiranga munda mu nju era nga batwala kusomera emmotoka epakinga ku mulyango n'atutekamu n'atutwala mu bisulo. Bwetyo twawangaalanga ne Ibra. Era Ibra dadi bwe yafaawo ne tubeera nga bwenna tiimu nagisitula n'egikuba ewange nga ffenna tubeera wamu. Ibra yakula nga mulekwa ne Allah yamukuza n'amufuula kyonna ky'asobodde omufuula. So nze kyenalabye mu nsi muno era kyenakakasiza nti Allah yennyini yatuwa obulamu era yabutujjako era yennyini yakuza bamulekwa abo. Kyenyinza okugamba Cool mukyala waffe nnyo bwe tukwebaza Hajjat Cool ebbanga lyewafumbirwa Ibra Allah nsaba akusasule mu bulungi bwereere. Ibrahim yayagalanga nnyo mukyala we era nga kimbibiri agamba ati nga mukyala wange Cool naye abantu bangi bawa stories nti basenga baffe bwe twafa tebatubeererawo ne njagala tukukakase era nga wenkikugamba era nkikuddiŋŋana tojja kujura ebbanga lyonna lyetulabeera nga tuli mu nsi. Nakugamba Cool newalabanga sharia ng'obadde otambula neekunyumira nkubira akasimu oŋambe Mura Hajjat ndabye wona kasharia kalungi sente nyazikuterako ku ssimu kyonna kyoyagala tujja kikuwa abaana baffe tebajja kulaakinga ebbanga lyetunamala nga bwetuli naffe tube kale abatandikirwako nti bali basenga bo nga baali balungi. Bannange tukole emirimu emirungi. Ibra yafudde muto tuleme okulowooza nti otunaakula oba noweza emyaka 37 oba 4 odde eri Allah asobola okukutangulira n'emyaka 2 nga wakaweza emyaka 3 naye nze sayisa na mikwano gyange ne bano bonna bali wano mikwano gya Ibra n'atuuza abantu ab'ebitiibwa bano bonna kitegeeza abadde mwana mulungi teyadda okubeera nti yalinda asooka akule yeetereeze. Ibra yakula akyali muto nebaza nnyo bazadde baffe ebbanga naddala ne dadi waffe yali musabi nnyo nga dadi bulowooza okukaaba ali mu kusaala kyenkakasa nti yali asabira ffe kubanga dadi buli kyatwagaliza tukiri mu nsi muno nange sikiriza nti ndi mulekwa kuba dadi yandeka ndi muto ddala wadde ate nze yali omukulu nali musinia 5 awo 2000 something ne Mukama n'atukuza n'atuwa ebirungi byonna mu duniya era bazadde musabira abaana. Imam Sheik twebaza nnyo Bilal kuba akaseerako ke twalimu akazibu nga dadi afudde. Bilal yokka yasooka okuvayo twegattako negamba bampe omwana Isma muweerere era bambi ne batuukiriza ne bamuweerera ate ne mutakoma okwe ne mutwagala nnyo ne batuwasaamu kato kaffe ka last born ka Hajjat tekaliwo wano olwamaze bakakawasa olwamaze senior 6 we
tebakaliza kayingira mu vaaka ne bakajjayo mangu ne bakawasizaawo omulimu mugwebale basebo kwegaba mwatwagala ne mutwagalira ddala nnyo nnyo n'amaanyi naffe ne tusimba nenga bambi mwebale nnyo mwenna abatubeereddewo okubaseeka Ibrahimu yafa baseeka bana abato baseeka mbogo ne ttiimu Sheik Kajabali mwatulaga omukwano era nze mwanjigiriza okukola emikono egy'obuvunaanyizibwa nolema kubeera nabo corporate people kyetaaga noba n'abawalimu abo abanakwirawo omubiri baseeka baayirawo munnabo omubiri nobeerawo ekyokyona ne bamusomesa ne bamunaaza ne bakola buli kimu nga tekyetagisa nakuleeta ngu tunoonye baani abanaatuyambako ng'emirimu gitambula gyokka bwe kiti paka neddwa era bakitambu Sheik Zubat bane mwebale nyo saagala nokumissioninga amanya g'abantu kubanga nyinza okukola ensobi bannanga abantu mwenna mwebale nnyo nnyo n'abaana ba Sheik Ibrahim tebabalazeeko badde nsaba abaana abo Sharifa jangu ne bali abato ne Latifa abantu babalabe kubanga mwe muddako awo nga ffe tetunaba nakujja Latifa ye mukulu Latifa yanguwako nekuddako no Sharifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sebunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sebunya Shifra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahlam Adin Sebunya. Thank you. And the baby? I did baby Mogay. Come on, man. The baby's name is Adin Sebunya. Sebunya. Abaana bonna babatuma ba Sebunya. Kijja bangwira nti bitwali Sebunya be baana baffe Allah be yasobozesa okubanga Sheik Ibrahim bazaala twebaza nnyo baganda baffe mwenna banyinaffe mwenna ono mwanyinaffe gwe tutaddewo ng'omusikataliwo ali America naye kati digital world twatuwuliziganya all the time era omulimu ajja kukola bulungi nnyo era nga wabadde agukola mwanyinaffe oyo atwagala nnyo 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 ate nsaba ayongeremu otwagala kubanga ffe wadde tuli bakulu ne mami yatukuza n'ekyejo banekansembeyo nga nfukamirako kubanga ffe abaana abaganda otafukamirako owulira nga tobadde hambo enough mwebale nnyo 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 tusaba Allah abawejjana mwenna abasiime abaterewo abantu nammwe abali babeererawo Sheik Ibrahim tusaba Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako amuwejjana amwe buli kirungi kyakola ku nsi kuno Allah tusaba akisiime amusonyiwe ebyamusobako kubanga yali muntu ng'asobya Ibrahim tumusuubiza nti tujja kutwala legacy y'emaaso yatandika charities alina charity ya Marhaba Dawa Charity Foundation tujja kudonatingangamu kubanga batugamba nti wofa emirimu gyo gyonna gikutukako okujjako omwana omulongoofu sadakatul jaria ne kyekya ne something ne ilimu naye nga tusuubiza nti dawa ye tujja kusigala nga tukola charity foundation tujja kusigala nga tugidonatingamu tuzimbe emizikiti naikonto ezo kyonna Allah kyana batusobozesezza bannange nsaba ebigambo byange bikome wano eno byonna bitagenze bulungi tusaba mutusonyiwe twebaza nnyo abakuza mwebale nnyo kwagala Ibrahim Sheik Mirage webale nnyo nnyo okubeera mukwano gwa Sheik Ibrahim wamwagala nga mulamu nga biseera akunyumiza era ndoza tekibajja by surprise okubeera nga bakulonze ng'omukuza ne Haji waffe oyo naye tumwebaza nnyo Hadija webale nnyo kumbeerawo Hadija Kigozi mwenna bambi abatusuzizza buli omu mwebaziza abebwayizi
banne mwebale kubeerawo mwibireko babalabe mama Nalongo mama ono mama Sulaina abakyala bano batukuza ate ne batwagala nze ngene bwayise ne mfukamira oyo mwana Hajjat oyo nafukamira nti eyo mwana afe atuwa ekitiibwa banemba w'ekitiibwa era ajja kibawanga emyaka gyonna kubanga omuntu newogejja okibaga emyose newegejja etya sisobola kubeera abavu bazadde bange mbaagala nnyo nja bawanga ekitiibwa ebbanga lyonna nja baagala paka nga mmaliza ebigambo ebyo mbadde nsaba Mami ayogereko obugambo bwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.